ekikomekkeredde olunaku olwaleero Amongin Jessica omukyala eyakubiddwa abakuumaddembe b'eggwanga erya Uganda ng'ebipya ebyakamala okubeera nga bizuuka nno nabyo byeraliikiriza. Ekituufu kyeki, amazima ge galiwa, gavumenti etugamba ki, abantu boogera ki ku ground, byonna bibuzaabuza. Esookera ddala kigambibwa nti ono omukyala abadde Munnakenya. Naye okusinziira ku information gyenfunye nti bagambye blog gyensomyeko nti yawambibwa, yali abducted, si kwe kuwambibwa, bamukwata bukwasi, yali abducted okuva mu Kenya, kandabe ekitundu bwe bakiyita. Mbu ekitundu bakiyita Kerugoye mu ggwanga erya Kenya, mbu gye bamuwamba ennaku z'omwezi nga 16 ogw'omukaaga guno eno gwennyini gwe tulimu. Yattiddwa olunaku olw'eggulo ennaku z'omwezi nga 21. Oba okategedde bulungi? Kigambibwa mbu yawambibwa okuva mu Kenya. Kati simanyi we yawambibwa okuva mu Kenya n'aleetebwa wano mu ggwanga erya Uganda. Yattiddwa ku myaka 32 Jessica naye nerinnya ndaba ng'eri Abaganda Amongin. Amongin n'Abaganda balituuma wabeera Bateeso. Amongin nsubira naye Bateeso. Teeso eri kumpi ne boda ye Kenya. Simanyi bulungi nnyo. Naye Amongin bannayuganda balituuma kati tomanya okusinziira ku tribe. Naye kigambibwa mbu Munnakenya bingi nnyo ebibaddewo, bomu bagiteguludde naye yalabikiddwako ng'etegululwa bomu. Abo bantu ba mirundi 2 bonna nga bakyala abaakattibwa mu nsonga z'okwagala okutega bomu mu ggwanga erya Uganda. Oli gwe bakuba ku lunaku lwa nga 3 June, by the mwezi gwe gumu, nga 3 June omwezi guno eno gwennyini, waliwo gwe bakuba amasasi era weeto bomu n'egambibwa okubeera nga yatulika. Kati omwezi gwennyini tegunabeera nga guggwako, omukyala omulala agambibwa okubeera nti Munnakenya naye bamukubye amasasi awo katale k'Ekaleerwe ng'ensonga ya bomu. Tusabire Mukama Katonda ensi yaffe asobole okubeera ng'agitaasa ku ekyo kye tulaba ekiri mu Israel ne Iraq byeri mu kubeera nga bayitamu ensi ezo nga zirwanagana. Tubeera ng'ebyokusaaga, bitandikiriza ng'ebyokusaaga, ndaba gye bikomekkeredde. Omukyala ono kigambibwa nti abadde n'abaana 2, muzadde w'abaana 2, a mother of 2. Wabula updates ngenda sigala nzikuleetera kubanga biri awo bikya confusing nga nawe oli mu kubeera ng'obiraba.